Suna Ben webereremu. Please, bwoba wafunye omukazi omulala, genda omupangisize oba naye gatta naye sente. Ngabo wakola n'ennambwa ayo. Ogende omuzimbire walala oba omupangisize walala. Nguyingiddemu mu poliisi ne mu ddogo. Ngenda kulogera ekisajja. Nchiwuza kasigalemu kasala kubo. Ate ekyo kye njogera. Njagala Uganda yonna oyo gwebeera birako. Bw'atantuukirire si musango gwange. Bw'anantuukirira ngenda kukola. Omukazi omuyinamu omwana. Ali lubuto. Omwagaza ki? Senga tamwagala. Amuleke wagenda situla ennyumba nambwa yagitwalewa. Era agenda ku ending up ng'ennyumba ya mwana wa Suna Ben. Ali mu lubuto n'ono gwasitudde. Tasobola kugoba mukyala bw'atyo nze ndiwe kulwanirira mukyala. Yes eriyo n'abakyala abatulugunya abaami. Naye sono nambwayo. Nze sitera nno kwekubiira kubanga ndisenga wa ggwanga. Naye Suna Ben weetereze. Amuyikiriza nnyo ne balamu bessebo ne bavaayo. Mbwera gwe tetwakwagala awo kalabuse. Biki yali azimbawo mwali luddawa. Yali abeera ku kyapa mwali luddawa. Omanyi balamu b'abantu muli babi nnyo. Lwaki bayikiriza mukyala munnaabwe? Lwaki bayikiriza mukyala munnaabwe? N'olutalo lwa muganda waabwe. Nedda baali bazimba baali luddawa. Bannyina Basuna Ben baali luddawa. Oyo omwana akyali muwala muto. Bino byonna ne bikakkana ne kuyitako emyaka 5. Ojja kumulaba nga yeesebungulula yekanga ekkovu banga nawolovu ng'avaawo ng'afunye ekyami ekimukuba embaga. Asobola okufunira ddala omwami omulungi atamanyi Suna Ben. N'amugamba nti Suna Ben abadde akutagaliza kwako kakalina akatalina programu. Jangu ngende njikuteekemu wali entebe ku mazzi. Efulaati ejjudde ate n'agiteeka na mu mannya ge. Esinge. Nnyabo kitange ne mukazi we. Kikyasoboka. Ayi. Tuli wano ku Katonda yennyini byonna Tairo Center hardware yagaggadde wano okubayita ababiri Entebbe Road. Katonda yennyini byonna hardware Tairo Center erimu buli kimu kye wandyetaaze ekizimbisibwa. Eno Tairo Center. Bwe tugamba Tairo Center omanya nti oyo aba agent wa kapeeka. Ekitegeeza buli kika kya tiles kyoyagala kyeweegomba buli design yonna Katonda nnyini byonna kiri wano. Eserera etaserera ey'okubisenge ey'omukiyigo white black buli kirongo kya tayiro weekiri mu bungi ne bw'oba ozimba za apartment 10 bano Katonda yennyini byonna Tairo Center kubayita ababiri ku Kabale Road buli kikaba kirina era basobola okusupplyinga nokuta n'omatira nga tujjeeko ebyo Tairo Center eri side eri ne tuddako side eno buli kika ky'omanyi mu seminti eri abatamanyi nti ne tololo alimu ebika gwe manya bumanya nti tololo ebika byonna tololo byekola babirina wano mu Tairo Center today kwa adhesive asiba today ku Spencer yakola ki Spencer bw'omala oteekawo tayiro ke kano k'oteeka wakati ne kaawula. Then waliwo obuuma buno bwe baziteeka ku mabbali bwonna busangibwa wano. Toilet, baafu, sinki, tanka z'amazzi ez'omutwalo zisangibwa eno mu Tairo Center. Kabitaano ke njagala. Kabitaano we kali mu bungi. Bw'ogaa nti njagala 15,000, bw'ogaa nti njagala 3,000, 3,500, bw'ogaa nti njagala 4,000, 2,000, 1,500, 10,000. Zonna weeziri. Wano ku Tairo Center hardware y'abantu etaseera eya factory price. Banonze nga serebu hardware eno kugiranga sebo. Kati nange badde nsaba mulimu. Osaba mulimu. Nange banteekeyo okubamu ku baserebu hardware ogiranga. Okugiranga. Sebo tuweyunga tutandika ogiranga babi. Mujje mufune plots ennungi ensava mogenda okuzimba ennyumba abaana bo babeere mu beeyagale kyekifo kino we tuli wano kati line ettaka lya ku lukalu jangu bakusalireko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda abafike bombo nga temwafuna kati omukisa guli wano kyabakadde Gayaza Road wokwata n'olega paka mu tawuni y'ekyabakadde novaako katono nnyo obeera omaze okubanga otuuka ku site eno. Nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya abanyabo ne bassebo abatulaba mwe bali kubanga mugoberera programu zaffe zonna ze tubawa ku mukutu guno. Mu vidiyo eno ndine ssenga w'eggwanga Ssenga Kulannama omu bw'ati mukyala w'omwami Jumba Lubowa Aligawesa Mama Bisaso Mama Nannenge Mama Bisaso Mama Nabukeera
ate Jumba musuubiza nti ngenda mwongera omwana omu baba babiri mbadde njagala omu mbadde njagala kamu omanyi bagamba kyekyesondera kyekinamira ekikunnembi kyesondera kyekinamira newulira omu gwe nsobola okwetikka mu bumpi bwange ababiri bano bamenya beetaagamu nnyo abakyala abawanvu kati olwo totumye mwami Jumba agenda afuna owa babiri atajja kumufuna singana musanga era yabazaala dda yali alinda nze ako nno kakulu nnyo kakati bwe tuli wano ye jjajja Jumba taliiwo alina emirimu gy'aliko emitongole naye tuli bamukisa nti senga ye tumufunye ababiri buli mubeera abantu bo bagamba ekintu kimu mukwano gwammwe nga tegwesala lwaki baagala gwesale anti bye twamanyira wano e Uganda omanyi ffe we twatuukira ku nsonga ey'okweronda ne jjajja Jumba buli omu nga enough is enough ekimala byomunganga buli side enough is enough era ku side yaffe tewaliiwo kisobola kututaataaganya okujjako nga ffe twefunidde obuzibuzibu naye Bukulanama yalalanze yafunyeyo asinga Jumba mbu Jumba yafunyeyo asinga Kulanama ekyo si kituufu okujjako nga tufunye buzibu ngaffe kuba tuli bantu tuyina omusaayi tussa tulya tusobola okukyankalana n'obukyankalanya naye bino mbu bya mukyala mwami twakyankalanye nedda ekyo nedda senga oba ne ssente zino ziyambako okukuuma omukwano nga fe abalwana tuba banaku eyo tuba baavu kyekitulwanya nedda bumativu na kwesigaŋŋana njagala kutegeeza lujja abagagga bangi nnyo be bakyasinza okulemerera omukwano era amaka g'abagagga nga wayingidde mu bikomera byabwe teri mukwano okujjako ng'oli ayiseeko Wakulanama tebalina mukwano tebalina love tebalina bufumbo basigaza kukuuma mayumba oli n'afuluma n'omukyala n'afuluma bwe baba balina emmotoka emu omwami avuga akoze bw'ati omukyala anyize kale ekibagatta nnyumba naye buli omu alina ekisenge kye ekitali wange ewammwe buli omu waayagala akatanda ne we kaba katono nnyo tokasulako babiri ewammwe ewaffe omu bwagwa alonda nkusindisa ogudde ogamba abantu nti kukiri ekitanda bwaguga kye twabalaga mwakivaako mwadda katono twadda ku katono kwongera okukuuma ebbugumu eryo n'omukwano kakati senga oba kakibo abo baguze biddabo bedi mazongoto balina okumanya ekintu kimu nti okwawukana kwabwe kwangu nnyo nga muli ku dabo bedi anti bw'obeera ku dabo bedi mazongoto empewo eno buli omu emwefunza bwe muba mwanyiigaganye kizibu nnyo okukoona ku munno naye bwe muba mwanyiigaganye nga muli kaputanda katono ofuba okwekyusa emirundi nga 10 n'omukoonako ononsonyiwa kukonye sigenderedde ononsonyiwa kukonye sigenderedde ng'embozi ekomawo okitegedde naawe tonsindika eba twala eri nawe twala eri ng'obulamu butambula mazongoto webaawula bwawuzi okitegedde ewaffe tulina mazongoto tulina nakana akatonotono oluna kiri ekyarawundi kiri ekyetoloola ekyo ekyetoloola ekyo ekiriko zividiyo ekiriko bikizi tv kyejjawo ne kyezaawo ne kyejjawo ne kyezaawo ekyo mwakiwummuza leka tuli obulamu mwana tetunyumya byeyo tusooke tubireke kaakati nakano kakooneko nti omwami wamuloga omwami kasita tomuloga kutta gweroga omwami wo otusse bw'oba tologa kutta wenywereze mu kintu basabo ne bannyabo mwenywereze mu kintu muve 2 Kulanama nzaawo ku ddogo ly'omwami ndi koyi era mbakakasa ng'era mbagamba nti nze teri muntu yali azze wange lujja nga sirwali n'agamba nti obufumbo bwannemeredde oba omusajja yangobye oba senga byayisewo byaganye okukola tekibangawo kiba kizibu kubanga eryo nalisoma ne bwemba neebase bwe nti oli naŋŋamba nti omusajja ntawaanya ekyo kye ndasinga okugukamu lindako senga kankuloopere waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati w'abaagalana beeronda ne bakola ssente zaabwe
ne bazimba kalina manye mboze yo girabe ya Suna Beni ne mukyala we Nambwayo Suna Beni munnamawulire ne munnamawulire Nambwayo munnamawulire njiraba bulungi bo bali mukayana era ndoza betwasembedde ebifaananyi byalazenga omukyala bamutaddeko n'omukumi ali mu kumutulugunya ewaka bamutaddeko omukumi ali mu kumutulugunya era nabirabye bulungi ku YouTube naye basebo ne bannyabo njagala tuteekewo obuntu bulamu njagala twebereremu mukulu Suna Beni buno obubaka bubwo ennyumba eyo wagizimba ng'ogizimbye kubeera mu mukyala oba Nambwayo wamukooye omanye abasajja abo abakyatunuulira abawala abalungi n'ababi abaddugavu n'abamyufu babi nnyo bw'aba teyeewummuza Suna Beni alabika teyeewummuza Suna Beni teweewummuza bw'oba teweewummuza omukyalo oyo kyentegeera nti amwinamu omwana ate kyentegeera nti omukyalo oyo alina lubuto lulala ate era nga lwa Suna Beni otegedde Suna Beni bw'oba wafunye omulala genda ofune gy'omupangisiza oba naye mwegatte naye muzimbe oleba wano nga mukyali mu mukwano omusajja ono agenda n'akulimbalimba ebintu bingi nga mukyali mulaavu kati Suna Beni alabika yamatiza Nambwayo nga bakyali mu mukwano Suna Beni nga bw'omulaba yali tasobola kukkiriza mukazi oyo kubeera ku kyapa nga teyateeyako ssente omanye abakazi tukozesebwa nnyo nga tukyali mulaavu kaakati nze njagala kusaba ne gavumenti eno basabo ne bannyabo gavumenti eno etambulira ku mukyala wa Uganda naye bwe mulaba okutulugunyizibwa bwe kutyo nti bataddewo omukumi abeera akuba omukyala amayinja omukyala alina omwana omukyala ali lubuto mwe ne mutafaayo polisi ya Uganda please wake up nabiwulidde omukyala oyo polisi yatandise okumulinnyirira kuba yagambye nti polisi y'Entebbe saagala ngenda wa DPC simonye wa atwalawa polisi mweyita kihuwayo bamuvuddemu lwaki bamuvaamu omanya kigambo polisi kitegeeza people's force sasoma force police mwe muve kigambo polisi kitegeeza polisi ina kuyamba muntu wa wanso wa bulijjo lwaki omukyala bamuvuddemu lujja awonna okandetedde nyize n'okunyiga wabula Nambwayo kyokola tujje mulwa nze sikumanyi nnyo sina namba yo ya simu naye gwe nkubire esimu yange 0789 657 51229 nkuyita Nambwayo nguyingiddemu mu polisi ne mu ddogo tasobola kugoba mukyala bw'atyo nze ndiwo kulwanirira mukyala sengaleka naawe omukyala batulugunyizibwa njagala nkubuulire lujja si Nambwayo yekka atulugunyizibwa abakyala baffe bangi nnyo batulugunyizibwa naye nga tebabafaako polisi tebafaako nkozesa Nambwayo ngenda kulogera ekisajja nkiwunza kasigalemu kasala kubo ate ekyo kyenjogera njagala Uganda yonna oyo gwe beerabirako bw'atantuukirire si musango gwange bw'anantuukirira ngenda kukola ate njagala okomewo mu kamera okinyonyola abantu nti kula nama yakikola Nambwayo jangu wendi ate oba toyagala kujja wendi era sikufosinga naye nze mmanyi tingenda kukolera nja kukwatira ku polisi ate nkukwatire ne mu ddogo basabo ne bannyabo tujjemu ebintu ebimu tubijjemu omuzannyo in fact Suna Beni ali mu kunyigiriza mwana Suna Beni oyo bw'omulaba n'obuvubuka bwe n'ensala yo y'omutwe y'enviiri eyo ogiraba eyo teyisa sikaati kati obutayisa sikaati that's why atulugunya munnamawulire waffe Suna Beni webereremu please bw'oba wafunye omukazi omulala genda omupangisize oba naye gatta naye ssente nga bwe wakola ne Nambwayo ogende omuzimbire ewalala oba omupangisize ewalala omukazi omuyinamu omwana ali lubuto omwagaza ki mukale bw'oba tomwagala mulekeewo mulekeewo agenda situla ennyumba Nambwayo agitwalewa era agenda ku ending up nga ennyumba ya mwana wa Suna Beni ali mu lubuto n'ono gwasitudde tamwagalawo lwaki tamwagalawo lwaki tamwagalawo bwe yali amuggyako ssente Suna Beni ayinza otukakasa nti kyagamba ekyapa kino kicupuli era bamuteekako kyakifuba senga obusungu nga bungi obusungu bungi nze kikwata ku mukyala ntabuka
lujja kikwata ku mukyala abakyala batulugunyiziddwa nnyo nga batulugunyizibwa abaami yes eriyo n'abakyala abatulugunya abaami naye sono nambwayo amuyiikiriza nnyo ne balamu b'essebo ne bavaayo mbwera gwe tetwakwagala awo kalabuse biki yali azimbawo mwali luddawa yali abeera ku kyapa mwali luddawa omanyi balamu b'abantu muli babi nnyo mwe byannyina bya Suuna Ben lwaki bayiikiriza mukyala munnaabwe lwaki bayiikiriza mukyala munnaabwe olutalo lwa muganda waabwe nedda baali bazimba baali luddawa bannyina ba Suuna Ben baali luddawa kulikaalirako ensawo ya seminti basebo ne bannyabo tukooye eno Uganda ya leero tugenda kujjayo fire kifaalu nze senga natiddemu nga ngamba oba Mary aveewe waka wajja funa obuzibu tavaawo bajja muttirawo bamutte agende mu ttaka si wa kuwangalira mu nsi tagenda tali nfudo olaba n'enfudo empangaazi era naye emala n'efa tagenda kuwangalira mu nsi muno oba bamutta n'omwana we kale bamutte tumuziike bannamasaka tovaawo banga bannamasaka si bangu singa bituuka mu magic bazuka ne batandika ozisindika that's why nze president general w'abasawo b'ekinnansi wano mu ggwanga teryansobola ate nagenda nenfuna mulogo munnange tuli bazibu nnyo fene ku ttale tusulayo nga tuloga ate omuddo tugwenogera amaggwa tugeenogera obweya bw'ensolo tubwerondera buli kintu kyonna ekikozesebwa tukirina emiti buli mukama gwe yatonda mukama katonda emiti gino mmwe gye mujeregerera gino mukama gye yatonda nga boolaba omugasiya wano we tutudde ogwo guli opposite gwe oguyita buyisa ogw'omugasiya gwe tomanyi kye gukola omugasiya ogwo gwakugasiye n'ogutegeera basewo ne bannyabo ffe tuliwo kugatta miti kati senga kati kiri kyo tukitegedde kya sayidi y'okuba nti omukyala bwe bamukwata kwotabuka kati nsaba okakkanemukko kati bakuuliremu nga senga owa sayidi zombi kati kiki oyinza okugamba Suuna Ben mu mbeera eno mu bukkakkamu Suuna Ben kyensobola omugamba mu bukkakkamu nga senga kulannama mukyala wa Jjumba njagala owe nakazadde w'eggwanga ekitiibwa bw'oba tomwagala muleke mu maka tagenda gasitula gatwala era gagenda ku ending up nga g'abaana bo bw'alikoowa oba bw'alifuna omwami amuwasa kale alivaawo kikyali kizibu nnyo ekyo oyo omwana akyali muwala muto bino byonna ne bikakkana ne kuyitako emyaka 5 ojja kumulaba nga yeesebungulula yekanga ekkovu oba nga nawolovu ng'avaawo ng'afunye ekyami ekimukuba embaga asobola okufunira ddala omwami omulungi atamanyi Suuna Ben n'amugamba nti Suuna Ben abadde akutagaliza kwako kakalina akatalina programu jangu ngende njikuteekemu wali entebe ku mazzi efulaati ejjudde ate n'agiteeka na mu mannya ge nnyabo kitange ne mukazi we ayi olaakulannama nze nkyalimu embaga kyevoola bajjajja Jjumba bwakwata anywereza ddala amanye essaawa yonna bankuba embaga okitegedde kakati mbuuza eriyo abamu era babirabira mu nkuba oba bagasomera mu bbaasa nga bagamba nti omuwala ono ayinza okuba naye yali mu kujjukujju nga yatunula mu bwongo bw'omusajja bambi nga teyeerowooleza ekyo si kituufu Suuna Ben ne bw'omutunula mu maaso obubi bumufaananako yes atulugunyiza omwana wa banne Suuna Ben nze sitera nno kwekubiira kubanga ndi senga wa ggwanga naye Suuna Ben weetereze abakyala tugenda kujjayo n'enjala na wano wentudde mbadde n'abakyala nga 10 tetuva mu bakyala oyagala mbaduumire Suuna Ben mbadde n'abakyala essaawa zino obudde buno bennakunze 10 oyagala mbakunge bakole ki tumulageko mulumbeko kalina fa abakyala tusobola n'omweyambulira ng'otulugunya mukyala munaffe kitange ne mukazi we ate nze natamye luno kati fa abasajja tukole kisinga omukazi aba atubba tamubba lwaki kwali ku kyapa basonda ssente zino ne bazimba ennyumba bonna nga bakyali mulaavu tamubba naye Suuna Ben kati yakyusa amaaso ayagala kubba mukyala yayagala okubba nga bannyina bamuyambako aleetemu omugole era bannyina babeera bagamba vaamu tugenda kuwasa omugole waffe nga mumuwasizaawa ekyo tekiriyo senga terezaamu ku bonna ani abba munne Suuna Ben yabba omukazi Suuna Ben yabba omukazi seba abasajja abo bayiza otuyiiya akuyiiya n'akuggyako buli k'olina konna n'akukaliza ne muzimba ennyumba n'akugamba nti gifulume
era bannange jjajja Juma njagala otandika okubeera mu kamera ng'obuulirira ku baana ab'obulenzi batabuse abasajja bonna banaye singa tufuna abasajja nga bafaanana nga jjajja Jumba ensi eno yandiwewedde. Yes. Kyanoonya omusajja yeefaananyiza bbaawo tannalabika ate nali nafumbirwako naye lujja osobola naye tomanya omanye obugonvu bw'olujegere okitegedde naye ng'ekituufu okitegedde omwami afaanana jjajja Jumba wano mu Uganda tannalabika. Tewalaba waliwo ennakuba kammini naye kaali ka karicha tewamulaye bwe yavuddeyo n'agamba muve ku mukazi wange ayambala ebyenjagala. Obugoye tulina eyo gye tubujja sayidi z'ekireka bwekireka awo ne tubwepikamu anti kaali ka karicha tewakalabako ensimbi eŋŋanda. Bajjajjaffe ab'edda bayambalanga batyo. Bajjajjaffe ab'edda baasibanga obubugo nga bukoma muno waggulu w'entumbwe we viivi. Bajjajjaffe baasibanga obubugo muno. Ekisooka engoye zaali ntono. Wano nga wabeera bweru okudda wansi ne basiba ensimbi eŋŋanda mu magulu ne mu mikono n'ofa emmere n'omusanga ng'agenda ku luzzi ataddemu bw'ati ensumbi ye oba ensuwa ng'agenda kusena amazzi n'otunuulira ekyana ky'omukazi ennyuma. Ebyo jjajja Jumba byangulira byokka byayagala nnyambale. Engeri gy'ali wa kalica ayagala ndabe nga nnyambadde kalica n'aŋŋamba ekisambi kikuba abantu mu maaso. Gomesi tuzambala tugenda ku mikolo. Gomesi za mikolo. Bajjajjaffe ab'edda bayisibanga bikoola. Bwe baava mu bikoola ne balaba nga obukunya bususse jjajjaffe n'ayiiya olubugo n'akomaga olubugo ku muti omutuba n'aluggyako n'alususumbulako ne balukola ki ne balukomaga bulungi ne balusiba bakyala baabwe n'abaami ne biisibako wansi. Abaami bo tebayambaliranga ddala waggulu naye abakyala baasibangako kano ne basiba na kano omwana n'afa emmere. Yesebo kaakati ebyo bye tuli mu kulaga abaana abato bajjajjaffe baakolanga batya baayita batya mu bulamu bw'ensi eno okuba nga basobola okuba nga baasobola okutuzaala ne bazaala bajjajjaffe ne bazaala bajjajjaffe ne tubaawo paka lwe tutuuse ku ngoye zino. Otegedde ate basebo ne bannyabo nkyabalaga emisono. Omanyi luli nayambalanga biwanvu nga balowooza entumbwe teri ekisambi aya bwe nazaalanga nga bagamba bwe bati omwana alabika yabbye mubbe konze kambalage munange nti nkyalimu endasi emyaka gye mumbalira giri si gye nnina kati ate bwe natandise obbalaga emyaka gye nnina mu butuufu bwagyo ate kati mukaayana ate wayambadde bubi ate wayambadde mini muleke nzise omwami wange emmere naweragako ky'olinawo. Ate bwe ntuuka eri mu bajjajja nga ngenze kola nga njiwamu eggomesi yange eya Kabaka Bulamu nga njiwako olubugo aye tosobola kugamba nti ate wansanze ate enkunamye naye bwe nfuluma bwe mba nnyingira mu mmotoka ayagala alabe ku kisambi awo musajja gwe jjajja Juma nga atandise okuvuka omuvubuka omuto buli lwantunulako bw'ati adda buto maama nnyabo awe tuli ate bali banyiize naye nga mukyo gwoba oli awo ng'onyiize lagako ky'oyina senga ye muleke banyiigira bwerere eno ensi bannange bakyala bannange mwegyeemu stress ojjukira lujjaawo we nafuukira ennyo wa bbulaaka omanyi buli lwenfuna olubuto ofuuka wa bbulaaka ekibumba ekyo kintawaanyaamu kaakati ne bagamba mukadde wa myaka 7 wa mmeka takyasobola kuzaala takyasobola kufuna lubuto nyabo kati g'okubisa bikolwa action obuntu bw'oluzungu obwo lwaki obufumita nnyo action action mbasitegeezeza mpiso oba mpeke eyo ndala action tuli mu bikolwa soko omwami w'obubaka wano waatali bumutuukeko gyali. Jjajja Jumba, I love you so much. You are my Valentine. You are father of my kids. And I'm still going to give you another baby. 2 or 1? 2. I love you so much.
Just be there if you know there is behind there is somebody who love you so much. Okitegedde? Kulaba. Ate no oli mulala mukati. Otegedde? Era kati sikyewuunya. I will love you Until I go to the soil. Mama nga kalala mwako. Ate kano until simaya biki? Until I go to the soil. Waliwo paka simaya gundi ng'ekaze tone. Until uleke Victoria dries. Wakawulira kako. Yes. Paka ennyanja weerikala. Paka weerikala tulabe ku byennyanja nga bisambagalira mu bbanga. Bwe ngenda okwagala omwana w'omusajja oyo. Bamuziike oba banziike. Ate ebirijja tebibakwatako biriba bya maka gaffe. Jumba yaleseewo omukazi. Omukazi yaleseewo jjajja Jumba. Byaffe. Tetuli ba famire zammwe. Tomanya. Nyinza omuvuma. Nga nyizizaamu n'agamba nti nkumaze kulanna makanoonya omugole. Omanyi gy'okoma okulwa n'omwami otandika omulaba nga muganda wo. Basebo ne bannyabo mulekeraawo okulaba babbaaba mmwe nga muludde nabo nga bannyina mmwe. Olaba buli kimu kyenkana. Buli kimu mwenkanankana. Kubanga kulanna ninamu ku ssente ne jjajja Jumba ayinamu ku ssente. Twenkana olwo twenkana. Olwo bwenzaala omwana ne mutuuma amannya g'ente. Ne simutuuma ga nkima. Mwebeereremu. Mwebeereremu. Ebyo byonna bifuna wano ng'olaba vidiyo yasenga kulannama. Ojja bino. Kaakati munnange. Esebo. Olwaleero ngenza okutuuka wano we tuli. Ng'oli mu bitiibwa byereere, abakyala bangi, so kompisemuko ku mbeera ebadde wano we tubadde. Embeera ebadde wano we tubadde tuli mu PRU. PRU kye ki? PRU Muhoozi project. Taata n'omwana. Basebo ne bannyabo bangi abatandise okwawula Muhoozi ku Museveni. Njagala okubategeeza nti teri muzadde azaala mwana we n'asikiza owa neighbor. Era muzeeyi agenda kusikiza omwana. Mwe mugamba jjajja okaddiye retired. Gwe bw'obeera gwe ng'ogamba nti kaakati kangende nnoonya omwana wa neighbor jansikire. Nedda tulinawo omwana wa neighbor waliffe. Mulinawo omwana wa neighbor? Tulinawo waffe wa neighbor. Oyo tajja kukulembera ggwanga. Oyo tajja kulikulembera. Tumalamu maanyi sigala kuwa. Kaakati ffe tuli awo ku PRU Muhoozi project. Era nnyongera okukoowoola abakyala mwenna okubaawo ku independence yaffe ey'abakyala mu ggwanga lyonna egenda kubeera wali ku Kittante ennaku z'omwezi nga 12. Abakyala mwenna abasobola okuyimba ennyimba, abamanyi okuzina amazina, abamanyi okuzina amazina amalungi, abasobola okuyiiya ennyimba ennungi nga zikwata ku General Muhoozi, nga zikwata ku independence yaffe, mbakoowoola mubeeyo ku independence. Abayina bye musobola okwolesa emidaala gya bwereere, abayina bye mutunda mu ggwanga lyonna Uganda, tubakoowoola mujje mutulage bye mukola. Tugenda bigula n'amaanyi. Nanga akadagala k'ekyogo kwolondoza nja kabaweera ku 3 Kwolwo lunaku. Kwolwo lunaku. Lunaku lw'abakyala. Ngenda kabaweera ku ejeji 3 kubanga mwoleso. Buli muntu ajja kuvaawo n'ekyogo. Oli musawo wa kinansi. Toli mufere ddala eddagala olitegeera. Lireete tukuwa omudaala. Abantu obawe ku ddagala. Kubanga lino ligenda kuba kuŋŋaaniro ly'abangi. Buli lwe tukuŋŋaana abangi. Buli muntu yenna aba yeetaaga okulaba ku kyamunne. Onaakola ki, onaakola ki. Ayinamu omutwalo n'agula, ow'ettaano n'agula, ow'e10 n'agula. Nze ekyogo nkibaweereddeko 3. Emitwalo 3. 3 ku lunaku olwo ku Kittante. Mujje. Oba onjagala, oba tonjagala, oba obondabondaba ng'aduuyiwo. Tukukoowodde ku lunaku olwo, tetugenda kusosola. Basebo ne bannyabo. Omugenyi waffe omukulu, Pulezidenti wa Tanzania ne mukyala Muhoozi. Betugenda okuba nabo ku Kittante. Mujje mu bungi. Ennaku z'omwezi mmeka? Ennaku z'omwezi nga 12. Independence ogw'ekkumi tubakoowoola mujje mu bungi basebo ne bannyabo. Yes. Kati totubulidde ku bitiibwa by'owano we tubadde. Ebitiibwa nze chairperson wa Muhoozi project owa entertainment. Oli mu entertainment by'amasanyu. Entertainment nze chairperson wakyo nze nkikuttemu. Kati mu kino ogenda kukola ki? Kutuyimbiramu, kutuleetera batuyimbiramu. Okuleeta abazinyi, abayimbi nange okubayimbiramu ennyimba zange zonna ezakula Namanzi maleyo. Soko nyimbiremu kali. Kali wakonna.
waliwo bali bana bongo waliwo bali bagwera jumbo bongo nga bamukunisa ebiro biri tino kulanama mukazi moji era balimba wadde mundabira mu kiti ekyo bambi naye mbagamba si bwe kiri dadi wange yankuba penalty nange kwe kusima era ne tukisalawo nga mbutonde mufumbirwe mbe makage era kitukwatako babiri n'ekyo kufuna ekyokulya nze nebaze asabingiddemu penalty awe kobetegeera mpesa ni muhandisi omuhandisi Mulindwa Vumbi ne mwanyinaze omulungi ennyo Masekulu nobeera omuyimbi nze nembeera omuyimbi wamwami wo Allah kyetwekola era tugenda kuba tulonkinga wali kwa Brigato ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwe-11 ku birthday y'omwami wange yes awo tuli wetuli kwa Brigato bana ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwe-11 kilabu Brigato ku Bombo Road tutandika sawa 12 tukigala sawa 6 ogwekiro kunyumira masanyu ku masanyu mujje tunyumirwe Uganda yona tubakola bannange kigenda kubeera kika kiralamu ate nyimba zaffe ziri copyright ate tuli olukwatako tolukwatako tubakopa nnyo buli wolukwatiramu beppa lukutte copyright eza lubutakukwata eddogo ne likwata tozanyira mu nyimba z'abantu okwebaza Chairman Toyota okutuyita n'atukyaza mu maka ga PLU. Erinnya n'eddoboozi Hajat Sofia Safina mukyala atwala abakyala abasiraamu mu Uganda yonna. Omukyala akulira eddwaliro lyaffe erya Old Kampala Hospital. Ate omukyala omukulembeze mu Old Kampala ate omukyala akutte ku bakyala banne abamanyi bammanyi abatamanyi bajja kummanya. Nsanyuse nnyo okubeera wano ku kitebe kyaffe ekya PLU. Ntwala omukisa guno okusiima chairperson waffe omwami gwe bayita Toyota omwami oyo mukulu mu kintu kino ne banne abatudde wano era nja kuba wakakisa nabo basobole okweyanjula tubeere nga tubategeera abali ku kakiiko kano. Omulamwa gwe tuliko gwatongoza olukiiko oba obukiiko n'okulonkinga omukolo gwaffe gwe tugenda okubeera nagwo. Tubeera n'omukolo gwa independence ng'eggwanga ogubeerawo 9th October naye naffe banapuulu through chairperson waffe basazeewo naffe abakyala batukolere independence yaffe. Akalungu kaliwa independence eno independence kitegeeza ki? Ameefuga. Kanaffe abakyala ba Puulu tulina ameefuga. Era ogwo omukolo ogujja kubeerawo ennaku 12 ogw'Oktoba ku Kitante. Njagala mujje olaba muzze kati bwe muti mulowooza omukolo ogujja kubeera. Sooka ozibirizeemu olaba omukolo ogwo ng'abakyala mweyagala munywa mujigida nga tufunye eki obwetaaze bwaffe. Bagambye nti era mwana naki ne taata neyanzege era abakyala mbadde nsaba abakyala bwe twasooka mu bukiiko obwasooka basooke bayimirire babalabe anti twatandika dda mubalabye. Kati mbadde nsaba kutandikirako oli buli omu yeyanjule kwegamba abakyala bano mujje. Muhozi oyo
n'omwana balekerawo okubabuzaabuza nti muzeeyi mulala n'omwana mulala ani afa n'asikiza omwana wa neiba wali banange abakyala tubebaza okujja mwebale kujja tubaagala nnyo nze senga kulanama nze chairperson owa entertainment muhozi project entertainment tulegeza ki music abakyala mutandika okuteekateeka kapera mulina okukimanya buli mukyala wali muziramu ekitiibwa omulengeza oyo omukyala amuwa ekitiibwa twagala bululu bamwe twagala mutukungira abakyala tube bamwe nnyo ku independence gavumenti yatuwadde ennaku z'omwezi nga 12 mwafe abakyala uganda yonna General. Piero, you oye! NRM oye! Piero Wozi oye! Piero Museveni oye! Toyota oye! Ulinya ya tata neri omwana. Bampita ulire. Bampita buchana. Yaba munyarwanda. Bampita Justin. Abamu Kristayo, bampita Namakula, Nedira Rugave. Nze omwogezi ow'ekibiina kino olwaleero kye tulimu eky'abakyala ekigenda okujaganyanga 12. Ono ye maama ssentebe waffe. Tukube mu ngalo za Toyota olw'obuntulamu. Tukube engalo z'omuwanika waffe Susan Kusaba. Eyatunoonyeza yonna gye tuli okubanga nga tuli bangi tujjudde ng'abakyala b'e Kampala. Nze kiki kyentegeera mu kino kuba nnyinza obutadda wano. Ekisooka nze ndi kukeereeta ekyasabo. Bwe twetaaga okukyogera bwe nkyogera. Abakyala abali wano mukama wange Ssebo Ssentebe njala kwebaza ssentebe waffe waluwaga ow'NRM mu maaso g'abantu bano. Bwe twayongedde nti abakyala babeetaaga ku Piero U ne mugamba ssentebe tetulina transport yagambye emmotoka nze ngenda ziteekawo ezibatwala. Buli mukyala ali wano nga 12 emabega okubanga mwena muli bakulembeze tukusuubirayo abantu 50 omukolo gwaffe gubooge tulye tunywe nga ssentebe waffe yategese mu linnya lya John Museveni. Excuse me. Balamusizza bannyabo mwebale kujja amanya gange bampita Kikyonso Janet Ruta nga nze vice wono batandika kino ekintu kya PLU mbadde nsaba bakitandika muyimirireko babalabe muyimirire yebakitandika ntukenafena tulina obeera wamu neyanziza obbalaba Makindye oye! Makindye juu! Abakyala mwenna oye! Mwebale kujja nze ate tinasuula Rukia. Mpozi njagala okulongoosa ku nsonga envudde ogulu oli abadde yeebaza chairman weewe naye mu PLU tetugaba transport tetugaba ssente abantu abasinga buli omu yeebagidde okujja wano. Yes, badde omanya twayinza otulinsabye ku challenge ng'olowooza nti bakunga atuwala transport. Yakutte mu nsawo ye ku lw'omutima ogumirwa ogwa
yeepakira n'aleka emirimu gye najja wano ku lwaffe kyamanyi toyota tukwebaza okujjukira omukyalo okuva emabega abakyala twali twasuulibwa naye weebale nnyo weebalirala okutujjukira ku lukiiko luno nze mbadde ya communication nze mbadde nkunga ndi mukunzi mulungi nnyo era nkungira Uganda yonna weebale nnyo weebale ddala nze ajja kirukira okuva emakindye nze director wa mobilization wa PRU mu ggwanga lyonna era njagala kusooka kuweebaza abakulira akakiiko kano okusobola okubakungaanya ng'abakyala okujja wano ku kitebe kyaffe kya PRU tusobola okwogera gye muli nga nze wa mobilization kinkola bulungi nnyo bwe mba nfunye akaseera nga kano mba mbaaniriza bulungi era mbasaba ng'abalanga bwe badde bagamba mwebale nnyo okwagala PRU kambasabe twekubire mu ngalo bakyogeddeko wano PRU tetunaba kubeera na ssente bwe twatandika abaali balowooza na PRU mulimu ssente abo twabaleka mu kkubo naye mwebale kubeera n'omwoyo gw'eggwanga okusobola okweteekamu ssente mwagala General Mozikini Rugaba ne musigala nga mukyamuwagira nze ni member wa parliament ku tiketi ya NRM naye bwe mpita olukiiko lwa NRM nga sirina kyamisana ne transport abaleeta neebazaayo nfuna batono manye aba NRM tuli wano naye mukkirize tusiime abakyala ba PRU abasobola okweteekamu ssente okuva lwe tatandika ne kaakati si kyamuzannyo ate si kyangu ate nga n'enyingiza yaffe ntono naye nga chairperson nga bw'agambye nti osooka kusiga n'okola ki n'okungula njagala kubaaniriza mwenna ffe PRU era tujja kuba nga tubatuukako mu bitundu byammwe okubayigiriza PRU kye kiki era entegeka eri mu kugenda mu maaso tujja kwetala eggwanga lyonna nga tubabuulira PRU kye kiki na biki bye tugoberera na biki bye tugenda okufunamu PRU ffe twaniriza buli omu aba UPC aba DP aba NUP bonna yes we have to keep the fire burning tetunaba kufuuka political party naye tulingirizayo mu politics era nga bwe mbagambye tujja kuba tubategeeza kiki ekiddako naye kakati nga bwe tuli ffenna tuli bamu UPC DP NUP FDC n'ebirala kubanga tulina okwagala eggwanga lyaffe ffenna nga bannayuganda njagala kubakakasa nti tuli mabega w'omukolo gwammwe vice chairperson waffe entanda yagiina tujja kubateerako akabega okulaba nti omukolo gwammwe gubeera successful on 12. abakulembeze b'abakyala abakyala mwena mu bitiibwa byammwe njagala kusooka kwebaza abakunze twali tusuubira abantu 10 naye kati ndaba abantu nga 2 n'omusobo nanti bwe ngamba omusobo bayinza ogenda mu 10 so njagala beebaza abakoze omulimu guno kubanga si bwe mbadde nkisuubira era twakedde ne tunoonya obutebe 10 naye ne baŋŋamba nti abantu balinga 2 era kino kindaga kiki ekijja mu maaso njagala kubeebaza akakiiko ke twalonda omulimu sampo gye mukozeeko leero eraga kiki kye tugenda okukola mu maaso nsuubira ku lunaku olwo tewagenda kusigalayo wadde omukyala n'omu bw'ati njagala bayisa mu ntandikwa nga bwe twatandika ekintu kino PRU mugimanye baddewo era bamu ba members nga bwe muri wano naye ne tujja ne tugamba
tukyabulamu mu bakyala mu gurupu yaffe ya PLU tulina okulaba nga abakyala ekiwangaza Pulezidenti Museveni mu bukulembeze mukyala. So kubanga ffe tuli bayizi ba Pulezidenti Museveni bye tumuyigiddeko bye tulina okukola okulaba nga obukulembeze buno busigala nga butambula bulungi ng'era Munnayuganda yeeyagala. Olina okunyweza omukyala. Omukyala waka abeera n'omusajja ng'akontrolinga, abeera n'abaana nga yeekontrola. So era osobola okuddayo waka n'abaana n'olaba nga tebaagala kukubuuza bw'oba nga wayisiza maama waabwe bubi. Omukazi alina kampeyini y'amaanyi era kampeyini eyo gye mukola mu maka gammwe njagala tugiteeke mu PLU. So abakyala mbasaamu ekitiibwa ate manyi n'amaanyi gammwe nga mwasazeewo eggwanga lino. Abantu bonna bazze ne beerijja ku Museveni baagala mujjako naye nga yeesigama ku mukyala. Tolina w'omulaza, tolina w'alaga. So ago amaanyi ge mutadde ku Pulezidenti Museveni naffe ge twagala PLU okulaba ng'ogwo omulamwa gwa Pulezidenti Museveni gutambula kugenda mu maaso mpaka myaka nga 10. Lwaki tunoonya obukulembeze obulala ate nga buno tebulina kye butukoze ekibi? Nsooka kwebaza ndabye abakyala tubadde mu Kampala naye ndabye n'ab'Ekiryandongo yimukako. Oyo mumanyi oyo w'Ekiryandongo mulabye wano. Abatavudde mu Kampala bakyala bamanyi nti tebavudde mu Kampala muyimire naffe tubanjuleko. Abatavudde mu Kampala. Aha. Ate mwe Mityana. Aha. Nyabo. Kakumiro. Aha. Bukedde. Aha. Mbakubire mu ngalo bona abantu abategeseeko. Omukolo gwe tugenda okukola si gwa Kampala yokka era nakibagamba gwa Uganda kubanga independence ya Uganda yonna. Era mmwe social media etambule mwite buli mukyala yenna n'abaasobodde. Tetulina transport oyo n'abaasobodde okujja neyezaayo ajje ku mukolo gwaffe kubanga tuli ku mwoyo gwa ggwanga. Buli mukyala yenna njagala kulaba era twalaba nga okucelebratinga independence okwogera tekimala ne tuvaayo n'ekirowoozo tugenda kukolawo exhibition. Abakyala bw'oba omanyi nti olina byokoloba ebyemikono ku lunaku olwo twagala otulage kubanga twagala kumanya nti eggwanga lirina abakyala bakozi. Tetwagala kuba nti tugenda kucelebratinga kulya na kunywa kyokka naye twagala kulaga n'eggwanga nti abakyala bakozi. Tulina Sengapula nama naye agenda kutulaga kikyayinayo oyo omanyi wa Kinansi. Era n'obwoba tosobola kujja alina kyasobola okukola n'ojja nga totegedde. Bali Margaret oba senga ajja kukikolako tofaayo. Bali Margaret temufaayo. So ffe tetusosera mu muntu yenna buli omu n'obwoba ng'oli owasabo. Pulezidenti Museveni abantu bonna yabawa olukusa kukola buli omu kasita nga totta muntu. N'obwoba nga abantu bonna bali wano buli omu ayitayo mu magezi ge. So nabo Bannayuganda ate balina kye bagattako. So buli mukyala yenna nga alina kyakola n'obwoba ng'olina n'oweesaba twagala wali sampling biki byakola. Kubanga abakulembeze babasawo b'ekinnansi muyimirire musitukeeko nga muli bakulembeze b'abasawo ba kinnansi obalengedde we baaka sente balina. Kati mudde mulowooze nti amaanyi tugajjawa? Mudde mulowooze nti amaanyi gavaawa? Ndaba mutandise okubasaba obunamba bw'essimu mulindeko bajja bubawa nga tumaze.
So njagala kubeebaza era mbasaba ku mulimu guno gwe tukola tubeere n'empisa, tubeere nga tusanganyiramu ebitiibwa, tuweereze abantu ebitiibwa. Ffe twagala kukola PLU ekulembeza mpisa, twagala kubeera kyakulabirako nti kiki kye tuyize ku Pulezidenti Museveni ayigiriza empisa. Twagala tusirage nti tuli bayizi balungi empisa, kubanga bw'obeera n'empisa bw'osobola okugusa emirimu gyo bulungi. Tobeera na mpisa mbi nti oli ajja kujja ku mudaala gwo aguleko ate ng'ovuma abantu. So empisa number 1 kino tukikola kugatta ku PLU abakyala, era obudde bujja kutuuka nga tujja bakiriza mwekolemu obukiiko mugende ne ku league national executive. Ndowooza ebisinga byebyo kyembasaba okulaba ng'omukolo gwaffe tugwanywa amaanyi. Kyembeebazamu kulaba nti buli omu yeetaddemu omutwalo oba 10. Kati olaba abantu bavudde Kiryandongo ate bagenda kuddayo ne Masaka, e Bukedya, kikulu nnyo. Abali ku gundi, abali ku social media be balonda ab'amawulire, njagala amawulire gano gatambule nnyo. Twagala kulaba buli mukyala wa Uganda nga participating, twagala kulaba buli district nga abakyala